olunaku lw'enkya lwegiwera emyaka 26 ng'omukama wa Toro oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi owookuna alamula obukama bw'e Toro. Emikolo gy'okukuza olunaku luno gitandise olwaleero ku lubiri lw'omukama olw'akaluzika. Butafaananako ng'emirundi egiyise, emikolo gibadde gya kimpowooze olw'ekirwadde ki COVID-19. Abakungu ab'enjawulo omubadde n'omumyuka wa sipiika wa paalamenti Anita Among batuuse dda ku lubiri lw'omukama okutandika okumuyozayoza olw'okunyweza obuwangwa n'okutumbula eby'obulambuzi ssaako n'ebyenfuna mu kitundu kino. Omukama atongoza ekyoto EMPANGO. We shall promote green and domestic tourism, develop cultural tourism products, strengthen the role of communities in tourism, develop the cottage industries, conservation of our culture and natural heritage, strengthen tourism business ecosystem, and harness digital technologies to support the tourism ecosystem. Omukama ategeezezza ng'okkolera awamu bwe liri ekkubo lyokka ery'okuleeta enkulaakulana mu bantu. Emisoso gy'obuwangwa emirala egitera okubaawo tegikoleddwa olw'ekirwadde kya COVID-19. Kabaisenkuru boona bali nuko bakoraga bati ntujja kufeerwa n'okwinura abantu kwinura amasaza buli muntu abakatunga isaza okwinurwa n'okujenjeza omukama nako tukubaireho abwendware no COVID-19 kandi hanyuma nekindi tujja kufeerwa abasumbi okukamera omukama hano embera empango etomera mukayirize saa 9 n'okukera ngahati. Olunaku lw'enkya ye n'ab'entikko y'emikolo. Aaron Mukama, NTV.